Galama TV waliwo akakodyo akapya akatandise okubeera nga kayitingana nga kakozesebwa babboosi baffe abatugula mu companies. Babboosi bano bakola bwe bati: akusayininga emyaka 2 otandika okukola emyaka egyo 2 giba giri kumpi kuggwaako wabulayo emyezi nga 3, 4, 5 nga gyakugamba sikyalina ssente munaye naawe okiraba ate saagala kubeerawo nga sikusasula naye kankuwe ennyumba endala eneebeera ng'ekusasula. Omulala n'aggamba tulina we tugenda twabaleeterako awo omuwala yagamba nti no boosi we yamugamba nti agenda UK n'akulaga nti ddala mu butuufu takyasobola kubeera ng'akwafoodinga. Kati kyakola nga naawe ogamba waayo ate nkyayagala okukola kangende nkole muki mu nnyumba eyo gy'aŋŋambye okukolayo. Kakati jjukira ennyumba eno gy'agamba okugenda okubeera ng'okolayo aba akutunzeeyo. Kati balina engeri gye baagala okubeera nga bali kavalingamu ssente zaabwe okubeera nga bafuna ssente naye ng'ate tebayise mu ofiisi. Kati kitegeeza era ne gy'akutunze bajja kukola ekintu kye kimu. Ejja kubeera kumpi kubeera nga eweddeko bakolayo omwaka gumu bakolayo omwaka gumu n'ekitundu nga nabo bagamba tetulina ssente. Kati gwe ng'obeera awo be abantu b'owulira n'agamba nze mmaze Saudi emyaka 6 naye nga balina engeri gye bamuzannyazannyamu bwe bati. Gwe nga kennyini gwe ng'ogamba abantu bano mu butuufu babadde balungi gye ndi ate baŋŋambye ekintu nkitegedde kale kankole wano. Nti ekintu ekyo mukyewale nnyo kuba akati kitandise. Abakozi babbula ennaku zino. Abakozi tebakyajja mu nsi zino bulungi nga bwe babadde bajja. Kati okwegayirira kungi ate nabo bennyini batandise okubeera nga batukolamu ssente bayita bukodyo bonna okubeera nga batukola ki? Nga batukolamu ssente. Kati wulire ne Kadamu ono nga naye awabula ku nsonga eyo atubuulire ki ky'amanyi ku kutunda kw'abakadaama okuli kye tujja ogamba nga kuli iligo. Bakutunda naye ng'ono ye ayise mu mbeera ey'okulaga nti mu butuufu ayina obuzibu takyasobola kukwafoodinga takyasobola kusasula kati kaakuwe mu famire endala. Ate naabo bennyini be bagamba nti bakuwadde mu famire endala era nabo ng'ate bakola akazannyo ke kamu. Oyinza n'okwesanga ng'eri gye bakutunze ate n'oyo naye ayina baamuwadde nga be bagenda okujja okubeera nga bakola mu nnyumba eno nga yennyini Kadamu abadde akola eri naye bamukusaza akakodyo ke kamu ate najja n'akola mu nnyumba eno. So mbeere beegendereza ku kakodyo kano akatandise okubeera nga kabeerawo mu babboosi. Gyebaleko Kadamu TV. It's a long time. Naye nga mbeera ku YouTube kwendabira bannaffe abamu naye leero waliwo ekinzijeeyo nzije ate eno okugamba oba nkuddemu waliwo asabye obuyambi oba abuuza mbu akola atya. Bakama be abamugamba ogenda e UK mbu abadde abulayo emyezi 2 okumala ku contract. Bannange kyabakkiriza oba kyabaakola akkirize asibe mutima akole. Nze nina living testimony kwekyo era bamulimba tebagenda na UK. Kati bano abakazi abawarabu baayize omuze mbu baagala batufunemu emirundi mbu baleme kufiirwa. Kati nze waliwo omunno ye yamalako ne contract ate ne kimutwala n'emyezi 8. Kati ate yazzeemu ng'alaba time egenda ofiisi teryamuyamba akubye buli ssimu ofiisi ekuvunaanyizibwa teryayamba nga myaka 2 yagimala ali myezi 8 nga beezooba n'omukazi ye ng'abaleetera ddala n'awaka baayagala okuguza ono Kadaama. Kyokka nga bali bwe bajja abalimba mbu oyo yakajja tannamala ku contract mbu amutunda mbu amaleko contract eri bali. Kati ono bwe yaddanga ebbali ng'abuuza abaana abaabafunye abamanyi oluzungu ng'ababuuza ono omukazi byabagamba banne namala ku contract kati nga tebadda ng'omukazi amucunya otusaba muga mukazi ajja tuuka akutte. Kati ye omukazi nga ye reason gyawa agamba mbu yetaya kufiirwa ssente ze zaamugula ezaagula Kadamu okuva e Uganda okujja omukolera mbu ayagala ddemu azifune amutunde mu nnyumba endala. Okitegeera kuba kati bamanyi ne ofiisi tebakyalina bayamba bantu bamala ku contract ofiisi tewa ne Saudi tezikyalina nnyo bwe ziyamba bantu. Kati oyo omukyala awoza mbu munyambe teri era bw'aba tafunye ofiisi nti emugjayo bujja mu nnyumba eyo oyo mukama we ali ku pulaani yamutunda kuzzaawo ze yamugula. Ate era atiddemu akikube buto tagenda kubeera mbu amutunda mbu myezi gyabulayo 2 mbu bamwaka baddamu ne bamugula buto addamu myaka 2. Zono gwe njogerako tannaweza na mwezi era yabadde bw'atyo namugambe tewali kyakkola bwabeera ng'okkiriza ku luno kkiriza abakugula mutule butuzi ku mmeeza mukanye bya misaala okuba kkolo sibe omutima okole
okola emyaka gyo mirala 2 kuba n'obuvunanyizibwa ogamba Uganda olina bungi. Nze kati ekyo mbadde kyenkugamba oba kyempabulamu oyo omukyala abadde agamba mbu boosi ayagala mutunda ku mpaka biki ng'ate kontrakiti ebadde ebulako emyezi 2 mbu bagenda UK. Baba tebagenda nawe UK mbu kutavolinga biki aba alimba baba balimba kati bayizemuze mbu nno bagamba baagala mbu batutunde oba batunde bakadaama sente zaba yamugula kujja mu nnyumba ye mbu aba ayagala bw'aba amaze kontrakiti mbu ate naye amutunde nga ye eri mu nnyumba endala. Kati awo kadaama bw'oba okwatiddwa kyansi ennyumba gye bakutunzemu endala mukama bw'akubikako obusubi gw'oyambibwa n'obeera ng'okola ki nga baggulira tiketi ng'okozeeko gy'okola emyezi bwe bannyonnyodde nga obusanze abategeera naye batasanga bategeera era babeera bagenda kukalakata ebiri gy'oteetegekedde oba gy'otajagadde kukola. Kati awo alina kulwana nnyo ofiisi okugjako nga ofiisi ng'emufuddeko nnyo ate ne bajja ne bamuggyayo bo aba ofiisi naye awatali ekyo talwisa na bulwisa kwerwisa kanamba oba kwerwisa myezi oba myaka akkiririzeewo bw'alema okubeera nti ofiisi emuyamba akkiririzeewo akkaanye bukkaanya na mukazi gy'amutunda amanye nti kati ayingidde walala. Kino nkyogera nkirinako obujulizi waali munnaffe waali wano era lwisente nkugambye n'omwezi tegunnawera nga nze ngambye obuzibu bwe bumu bwe butyo kati bwe nkiwulidde era kyokola kinkugambye nvuddeyo mu kamuuli nze gye nkugambye bwe nkiwulidde ndabye nga kati gulabika muze bagutaanisa abakazi abawarabu kuba kati abamu balimanyi buli kimu ti ofiisi tezikyalina reaction yonna eri ffe bakadaama.